tugenda kutandika n'ebivu ne musonyi mukama kamala okutuula. Tugenda kutandika ku makya nga tuli mu bidongo. Bwe abayimbi bonna bajja kujja mu studio, era studio tuzikoze ne tuziteeka mu atmosphere nga bwe tubeera mu nkuuka eya bulijjo. Ekyawukanye ku nkuuka ey'omwaka guno kimu kyokka, muzira mu bazira yekka bwe tuggyemu. Kubanga ekyo kintu kikolebwa nga kya nnono era ekikolebwa mu maaso ga Kabaka nga waayo. Omwaka guno tukoze enkuuka ng'eri digito, naye abayimbi, bakomediyani, bapresenta bano bonna, badijje bonna bajja kubaawo, era tutandika ku saa 12 okutuusiza ddala ku saa 12 enkeera nga lumu ngera bwe tutera okubeera mu nkuuka. 88 ejja kuba erina badijje abaayo n'abakuba ebyayo n'abayimbi abaayo, ne 89 ejja kuba n'abayimbi abaayo era abajja mu miramwa nga bwe gitambula mu radio zaffe ez'omwe tusimba. Tusimba mu muramwa nti 89 Manduso y'abavubuka abato, 89 y'ababbe Mukiibi n'okweyongerayo bonna tusimba. N'olw'ensonga eyo tujja kukuba nga tusinziira ku ebyo bwe biri. Tugenda kutambula olwaleero nga tugitongoza ensonga lwaki tuli wano, naye nga mukama wange bwazze nsaba nsooke enkome wano, mukama wange ayongere okutangaaza. Tunamaliza tujja kufuna bannaffe bapulezidenti abali wano, ate awo tufune ebibuuzo. Nsaba bassebo ne banyabo twanirize Ssenkulu wa CBS Nkungu Michael Kaweya Mwebe, era nsaba naye annyonnyole atangaaze nze mbadde jabula mu tujja kukijabuza. Mukama wange mwebale nnyo mwami Abdul Mukiibi. Ssebo ne banyabo bonna bannamawulire tubaaniriza, sooka tubakulisa ennaku ez'eggandaalo twakamalako, ate era tubaagaliza omwaka omupya essanyu gw'emirembe gw'enkulaakulana. Kyabbassa yakola omukago, yatta omukago ne bannayuganda, naddala abantu ba Buganda. Ffe mu mbeera yonna tubasanyusa, tubatuusaako ebintu ebibasanyusa ate eby'omulembe. Tumaze emyaka mingi kusukka mu 25 nga buli nkomerero y'omwaka tubakuŋŋaanya mu lubiri, ne tubakubira emiziki, ne tubatuusaako omuzira mu bazira n'ebirala byonna mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka. Naye olw'embeera eyajjawo eya ssenyiga omukambwe, twatudde ne tugamba nti tulina okugenda mu maaso kubatuusaako empeereza eyo gye twabasuubiza ey'okubasanyusa mu mbeera yonna. Era ku mulundi guno tubaleetedde enkuuka mu digito, nga kitegeeza nti enkuuka ejja kubatuukako wonna we muli, ku ssimu zammwe, ku TV zammwe, mu maddiiro gammwe, mu bisenge byammwe, ku street. Anaayagala okulinnya ku muti abeere n'essimu ye ng'awuliriza agoberera, ye wa ddembe, kubanga tuli mu mulembe gwa digito. Kale nno enkuuka mu digito tugenda kubatuusaako essanyu, ebintu eby'omulembe byonna, eby'omuŋŋanda, adongokamu, obubaka bwa Ssaabasajja ne Katikkiro, byonna bigenda kubatuukako. Oba oli mu ofiisi, oba oli mu nnimiro, oba oli waka, oba ogenda mu ssinzizo. Kale nno twagala tubasanyuse mu nkola eyo eya digito. N'olw'ensonga eyo ffe twewaayo okubaweereza mu mbeera yonna, kaabe covid kakibe ki, tujja kubaweereza, tujja kubasanyusa. Ate era n'omwaka ogunaddako tusuubira tujja kuddamu tubatuuseeko enkuuka mu digito, ate neeno eri fizika ey'omu lubiri tugenda kubalekerera. Era tufunye okusaba kungi nnyo okuva mu bantu ba Kabaka nti bannange enkuuka yaffe kakati tugireese mu mbeera eno eriwo eya digito. Mwebale nnyo mwebale ddala, tubaagaliza okusanyuka okulungi. Tusaba mwongere okwegendereza ssenyiga omukambwe, kubanga batutegeezezza atazzeemu okusitula enkundi. Kusanyuka kwonna ffeeyo nnyo okulaba nga mwekuuma, kubanga tubaagala tuli balamu, tusobole okwongera okubatuusaako essanyu mu mpeereza yonna eya Kyabbassa nga bwe tumanyi. Ssaabasajja Kabaka awangaala.